Nze Swahaba Kasumba. Hadi yabagenze emeka? Atera ngenda gena. Ate mbasi nagenda wachimbye soka. Okay, seka assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu. Alhamdulillah bulamu bwa kisa kya Katonda tubulimu era tukyabulimu. Okay. Bwaba kyakutwaza. Okay. Ngoli smart. Ati Idi but Evans mbera nyo mu nyambale ne Islam. Kozi byenkola byonna byekusa ku nzikiriza y'Obusiraamu. Boli ausina nnyo kyembugattako but nyongera okugumeza abantu mu ekyo kye bamanyi bakubiriza okubanga bakinywereramu bwetyo. Okay, tulaba mutuse kunako ra Idi nga Idi eneyo era mugifunye mulundi gwa kubiri mu pandemic. Muze Idi za mu sala. Yes. Twakola Idi ekisibe yasooka eyaddako by the way kati mirundi ena tuli mu Idi ya. Ngaza za corona za pandemic ya. Okay. Muzimalako mukya because ate mufuna budde busalako n'abasiramu bannamwe nasinkana bashek bamoy ababatwala. Kati kye tukola kati nganze nyina bashek bange. Nengamba nti sheziwa jangu nengamba nti she Bible jangu nyina bashek bange wetukungane waka ntubayita ne batuyigiriza okusinzira boku kye balabye mu kiseera ekyo. Kakati baganda bange abalala boda bali eyo abasinga obungi bo ate bamanyi okusinga kunze bo bayigiriza bo bennyini bafuka bamasheke mu family zaabwe. Kanafe watonotono gamaka akambasaaze katusaale ebyetaaga nnyo okumanya okwenjawulo noyita sheekhe wo kubanga buli muti eno Musiraamu naddala ffe Katonda bagenda sumusiza ku balala tubako n'abantu abatugaidi abatugenda batulungamya wetuba tuseseetuka kozi n'emirimu gye tukola egyaffe girimu ebizibu bingi nnyo buli kaseera wetaaga omuntu akubudaabuda katulina basheekh kugamba nti sheekh kati nyina Alifa Lwanga sheekh Mulamba ngamba Alifa jangu wabawo ekiganye najja natukwatamu naye olwaleero kati ffe tusalidde waka era okusalira ewaka era tusalidde waka tusalidde aye ne tusalira ewaka nti bulwadde lunaku lwa kusala bisolo kati tuddayo kufuna byakulya tulye ennyama yaffe kitukoseza financial but nga ebyobusiraamu nga bwe bitambula tekitukoseza kubanga basinga bamu kuffe tukulidde mu maka amaavu kyemukola temubutaabutana na kugula byakulya bya mwaka guno mupulaningira bujja kati ffe ensolo zetusaze leero ffe twazerundira omwaka guwedde nti omwaka guwedde gwatuka n'ogulayo embuzi owente n'agigula kati omwaka omulundi guno ebaki bannungi okusala sebizibu byonna ebisanga abantu tugenda kuyiga kubyeteekerateekera baganda bange bonna abasiraamu abaliyo mbasaba embeera eneyinza obutakyuka gula akabuzi konosala omwaka ogujja endiga gyenosala omwaka ogujja mu kiseera kino soogigula $7,000 ate nga kati tegisobola kusobozesa kusala naye omwaka ogujja ajja kuba gikusobozesa soogitwala mukyala ewammwe oba kati ngaffe ababeere wagazi osoogirundira ewaka okitegeera so ebisigadde onyweza bunyweza ebyo bikulambikibwa mu Quran n'enjigiriza endala okusinzira abasheeke batugamba togenda kukosebwa kubanga n'omwavu wakuyingira ejjana kati n'olwekyo pandemic yaleeta bwavu kuba tetukola naye ebyobusiraamu bisigala bigenda mu maaso olina okusiiba olina okusaala kubanga ne bwe kinaabanga ekisibo kize mu njala ennyingi era ojja kusiiba wadde obwavu kati tulina bungi era kikakatako okulabika ng'osaddaaka oba okitegeera so kati ffe tulina kweteekateeka n'omanya nti kyekigenda kuggwaawo kangula akabuzi kangula akateeka sente entonotono okusinga okugula ente ya $3,000,000 kati sooka ogula ente ya $3,000 next year ojja kuba osala ng'ogabira ne ku banno ndowooza kyeki kiyinza okugerako. Okay, tutunie essaawa eno. Nze ekirungi ekiriwo ekisinga obulungi nze ntambula emmotoka yange etambula terina sitiika nze sitiika entambula buli bwenjagala bonna siina era nabadde Masaka siina sitiika nze sitiika era omuntu omutuuka n'omugamba nze Swahaba Kasumba agamba omuyimbi waffe genda bwekitegeera olaba nga akuyitiriddeko era abantu bakimanyi ekyokukola okolera ku dashboard nojjawo okojjawo n'omuwa kubanga president yagamba abaagala okutambula ku mulundi guno mugenda kusasula kakati okutambula ntambula era bajja tusaba balambula ate sirina bangi kati kinyambako mpozi okulambula abantu bange kozi nze nkulembera ekibiina ky'amataali ekina group z'amataali 137 kati nyina zirambula nyina okulambula okulaba obulamu bwe bayitamu n'ebirala bingi so sobola kubeera waka era nange ndisezo waka nga bwogambye. Hakyo ina meka nyina 2 zokka batugamba nnya njizijja kuggwayo bale tukusuubira okuba nti nno oli ggulu kuba ntulaba abayimbi abawuma ba superstars abayimbi bonna abasinga bali ggulu eggulu waliyo owuma
ne superstar kakati ate nze ndi wa Kanama Kaswida na Shidi Talabwa ni Matali Association fiti tuna tukagenda sala kina tukogenda tujagenda kati abaliyo bageza nabo okugusa nsonga zaabwe kozi balina objectives zaabwe balina ebirudirira ne bigendererwa byabwe ebyawukana kozi mu music industry anti ife ensengeka y'ennyimba zange z'amataali eyawukana ku za Levikson wadde zonna zanzikiriza kakati n'ebibiina bwe bitoowe biri ebigendererwa byaffe ffe nga abakanama bibirala kulya superstar n'ebyawuma ate bingiri nti nabo nga bolaba media zeno neno zonna zibeera zituwa obubaka okutwongera okutulungamya nakino naye ng'ate bannannyinizo baba zitambika balina vision ne mission za njawulo kati abali eri mu kiseera kino bali kugwabwe nenze essaawa zino nva Butambala kulaba ku baana bange abeeyo otwafiiriddwa jomemba waffe Alifa Lwanga yafiiridde mutabani we Allah musaasire kakati nze gyenva kati kiba kitegeeza nti tuyina ebigendero bya njawulo wadde tukola music abali eggulu bamanyi bye bagusa naffe ekiseera kyaffe kinatuuka tujja gendayo ngaffe abamataali oba abasiraamu okusooka kwa byonna abasiraamu bagume kino ekyajja kyaliwo era batugamba abamanyi nti omulembe guno bwe gwajja nabbi yakubiriza abantu basigale waka basigale nga basaala ekirwadde kino ekirina okuba nga abantu bakisanga mu kkubo nga kyo tekisobola kusanga waka abantu bakyajja era bakyewala nekigwawo ne ku mulundi guno tusigale nga tusalire waka kirungi nti obusiraamu tebubaako nti nina kusalira ku muzikiti gwa gundi nina kusalira ku muzikiti gwa Kasumba ogwa Swahaba ewaka wenyini eswale beerawo oba ya idi oba yaki yonna eggwerawo nolwekyo nsaba Katonda aliwo ekisa ekingi akuyita mu idi eno tubeeko bye tuyiga ffe ng'abasiraamu ebyenjawulo ffe ng'abayimbi ddagala abayimbi mbeeko bye muyiga kyonako olwaleero music asibiddwa emyaka 2 wabula mu myaka 2 basobodde basaddaakirayo emitwalo 10 kyokka nga vidiyo yo ebadde etwala miliyoni 3,510 audio wo atwala akadde kalama ne bakwadde emitwalo 10 mu myaka 2 ate nakyo ne gitakutuukako era tezinnajja ekyo nakyo kyongera okubayiga nti tetugenda kusigala ku ndongo yokka oteeka okuba bibala bwe tugattira bwe tuba tulina amataka tulime abatasobola kulima mulunde abatasobola kulunda musungule tusobole okubeera nga tuva mu kuyimba okufuna ekyokulya wala tufune okuyimba okutukula amaaso nti omumwa bwe guziba basigale nga amaaso go gasobola okuba ku kyegalya kubanga galaba amaaso bwe gaziba amatuugo gasobola kusakira ekyokulya kubanga gawulira pandemic esinga kuyigiriza ffe abayimbi munaddala ffe abasiraamu kubanga ffe tuyimbira mu bibinja nti osanga group emu Kigolooba ng'erina bamemba 47 balya ku luyimba olwo lumu nga balina okuperforminga wali ku dduwa balina okufuna ku shukulu balina okugenda ku mbaga basobola okufuna ekyokulya kati emyaka 2 nga tetukola abantu abo baba balina okubona naye katuyige gurupu y'abantu 47 bwe muba mwina mwapangisa ne mulima ebijanjaalo ne mulima kasooli ne musimba kalitunsi kitegeeza nti kiba kitambula era katufe kye tuliko era ebutambula tuba tugeze kulambula ttaka twagala okugula tusimbe kalitunsi tusimbe oba mwanje tunaba tusazeewo kwegamba tuve mu kuyimba okufuna okufuna ekyokulya tuve mu kuyimba okugenda tuwangaza tuwerera abaana baffe nkubiriza buli mimbi gy'oli oba oli waffe wa Kanama oba oli wa Uma oli wa Superstar oli wa Talent oli wa Promising ng'ebibiina bwe biri ebikola Federation n'ekirala mufube Katonda basaasira abalungamye kino kibaberere ekigula luggi buli mutandikawo ennimiro genda ofune ennimiro boje yazise olime kubanga twategedde dda nti abalimi bo bafunye ne kasente fe abayimbi tetunafuna nolwekyo kitegeeza nti ffe tusigalirwa nnyo batuleka nnyo tusobole okweyimusa ffeffe Katonda nga mumbezi waffe idi ene egenda okujja pandemic ne bene besigaddewo tugenda kuba tetuli mbasabiriza ate tuli ggulu ate tuli kagundi ate tuli wambe wano tugenda kuva mu kusabiriza kuba tulina ennimiro zaffe tunywerere Katonda waffe nga gwe tusaba birime byaffe bireme kwokebwa musana nga tetuli ku bantu mutuweeyo 10 ate simanya bayombedde basali musale ffe nga Bakanama tetugenda kuyombera basali musale kubanga twatandise dde ekyokukola nga tulima era tulunda